bwe tweyongerayo ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority kirabudde abasuubuzi abatundira ku nguudo nti bano nno bagenda kugobwa essaawa yonna ku nguudo. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino Peter Kawuju agamba nti bateekawo obutale basobole okukoleramu naye abantu ne babwesamba era nga beesuulirayo gwannagamba okugenda okukwata ebifo. Grace Nantale Kakoza alina ebisinga ku ggulire lino. Olw'ensonga y'obwavu obukudde ejjembe ensangi zino kisindikiriza abasuubuzi okutundira ebyamaguzi byabwe ku nguudo. Ekikolwa kino okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga ekya Kampala Capital City Authority tikimenya mateeka. Ekitongole kino kigamba nti abasuubuzi bano bakozesa omukisa nga basirikale ba KCCA tebaliiwo ne bateekawo ebyamaguzi byabwe ku nguudo. Tebalina kukolera ku nguudo kubanga ate ebiseera ebisinga osanga abantu batadde ebintu mu bifo abantu batambuza ebigere bwe balina okutambulira ku pavements, ku walkways. So tetuyinza naffe kugaba permit oba kugaba lukusa eri omuntu yenna okukolera mu bifo bino, naye nga tukimanyi nti abamu bamanyi okukozesa advantage ne bajja ne bateekawo ebintu balaba nti abasirikale baffe tebaliiwo, naye nga tufubye nnyo okulaba nti tusomesa abantu. Tetwagala kukwata abantu kubajja kkubo nga tetunaba basomesa. Ekitongole kyongedde ne kitegeeza nti kisobodde okuzimba obutale obw'enjawulo nga mwe mulina abasuubuzi okutunda ku lunaku lwa Sande saako n'okwogera nabo okukomya okutundira ebyamaguzi ku nguudo naye ne beerema. Abantu abamu bo bamanyira nti kyangu nnyo okutundira ku kkubo, nti omuntu avuga emmotoka oba atambula kyangu nnyo okulaba akantu kabalabye n'akusasula n'agenda ate tolina ssente zosasula nti bakugjeeko w'okoledde biki ebyo, naye ng'ate kimenya mateeka. Wabula bba abasuubuzi bagamba nti obutale bwe babateerawo bubajjako ssente nnyingi so nga ate n'ebintu bye batunda tebisaana kutundibwa mu butale. Kati nze ng'owengatto oba wamawulire tasobola kubeera mu katale lwasonga owamawulire ayine kuba ku street we bamusanga mangu abantu batambula. Ekitongole kya KCCA ekirudde nga kikola ebikwekweto ebyekuusa ku kujja abasuubuzi ku nguudo naye abasuubuzi bakyagaanye. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.